Mchala Muganda neddirangeye mama nzala yeddira fumbe ekyo kinfuula omukyalo Omuganda wawu naye muli neebuuza amawanga amalala Buganda yabakola ki ddala obwakabaka bwaffe bwabakola ki? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. Because we already had, this is about 80 people who stood up, who have voted May. So, and this was about 130. They better make sure that those Baganda don't do. Akatambi ako kova okuwulira ke kavuddeyo ne kalinkinga oluvannyuma lw'okuba nti ebigambo ebyakabaddemu ebyayogeddwa Speaker Anita Among bigezaako okuba nti ate bisiga ekifaananyi ekiyawulayawula n'okusosola Abaganda. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bareactinga era ne bagamba nti Speaker Anita Among alina okuvayo ne yeetondera Abaganda bonna ku lw'ebigambo byeyogedde ebyatambulidde mwako akatambi. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne beekalakaasa ku makubo nga bagamba nti Speaker Anita Among alina okuba nti ate avaayo ne yeetonda. Nga olaba mu katambi awo abantu babulijjo bavuddeyo ne beekalakaasa nga bamaakinga bagenda ku Parliament nga bagala Speaker yeetonde. N'abaka ba Parliament nabo bavuddeyo ne bagamba Speaker Among aveeyo yeetonde ku bigambo byeyogedde. Kankutuuseeko abantu bano okuli abo abadde beekalakaasa okuli abaka ba Parliament saako n'abantu abamu Abaganda bagamba nti ekimala Speaker ayise wayina okukoma. Abalungi bange nze gomulaba wano ndi mukyala Muganda neddirangeye mama nzala yeddira fumbe ekyo kinfuula omukyalo Omuganda wawu naye muli neebuuza amawanga amalala Buganda yabakola ki ddala obwakabaka bwaffe bwabakola ki? Lwaki ndeeta ensonga eno tewali atagirabye? Honorable Right Speaker owa Parliament ekintu kye yayogedde, make sure those Baganda blah 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 ebyaddiridde tewali atennyamidde ku nsonga eyo. Mu butuufu bwe tuba twakunyiiza, Right Honorable Speaker, nga twakusobya mu butali bugenderevu, maama tusaba kutusonyiwa bwe tuba tulina kye twakola mu butali bugenderevu oba mu bugenderevu, oba tulina ensobi yonna gye twakola mu butali bugenderevu oba bugenderevu, maama tusaba kutusonyiwa. Naye obusungu bw'otulinako ng'Abaganda mukwana ate jjo bwalabise nnyo. Simanyi obukyayi buli ludda wa, oba obukyayi buva ku mmwanyi. Maama tulina ab'ebukeedi abetwanyiiza, betwavuma, betwamma like obutuuze. Abaganda nga tusembeza, tubaagadde, tubasembezezza, tukoze buli kimu. Tubafumbiddwa, mutufumbiddwa. Tubawasizza, mutuwasizza. Tugasse emirimu, buli kimu tukikoze. Naye obukyayi nga bungi eri Abaganda. Make sure those Baganda. Abaganda twazza bwaki? Twakola ki? Tusaba tukitegeere, tukwetondere mu buntu, oba si kyo tusabe engassi. Twekuŋŋaanye, tukwate engassi eyo, maama tugikuwe. Kubanga ekintu bwe kityo bwe kiva nga kiva mu Parliament ya Uganda, bannange kiruma. Tutandika okutambula nga buli wamu tutyawo. N'ensonga neeva ku ki? Mmwanyi. Naye ng'emmwanyi abasinga kwe tusomedde, kwe twasomera, abasinga emmwanyi yatulabirira, abasinga bane buli muntu alowooze ku mmwanyi. Bw'olowoozaamu bajjajjaffe bwe baali balimi ba mmwanyi. Lwaki akantu ako akatini ennyo? Kale si katini kanene, but lwaki tekisobola kuteesebwako mu bulungi nga tewaliiwo bukyayi, nga tewaliiwo kugamba make sure those Baganda? Why? Lwaki tekisoboka? Se ndowooza kisoboka. Naye bwe tuba twakunyiiza maama, tusaba tukwetondere, otusonyiwe. Bwe tuba twazza omusango, maama sonyiwa. Obukyayi bw'otulinako bungi, naye tusonyiwe. Ebyo bye byange.
okwetonda ekigambo kyeyayogedde tutwala wa speaker Anita alina okwetondera Abaganda muteke eri maaso ekiwandiiko kino gwani atitite bannamawulire mukwate ono yatwalidde sipiika Anita alina okwetondera Abaganda. Anita alina okwetondera Abaganda. Bannayuganda Abaganda nabo bantu. Abaganda bantu. Twagala Anita yetondera Abaganda walizayinge akola Abaganda nabo bantu. Twagala Anita Mongo ateka okwetondera Abaganda. Anita Mongo Anita alina okwetondera Abaganda. Electoral area. Yes, Katabu Moses nze Lord Council. Yes. Obuzibu twagala Anita yayogedde ku Baganda ngagamba Abaganda tebalina kubeera mu parliament. Twagala Abaganda betondere. Abaganda nabo bannayuganda ngabona babakyoli ngabona babalango n'abanyankole bonna bannayuganda. Tetusuubira Anita kwogera ku kintu ekyo kubanga speaker wa parliament n'olwekyo batukutte naye ekiwandiiko kikino tubadde tutwalira speaker wa parliament era tujja genda maaso tumwana ennaku ntono nnyo. Speaker wa parliament okuyimirira mu ntebe empunde bwetyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Sipiika wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke na mayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwamaseeneeko okuseka amajemulu kufa omukyalo etumwagadde twamutwala n'emmenge e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yetondere Obuganda yetondere ne bannayuganda.